emanyi baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino nti awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya. Okay, kwe tuli ku Ntoba naffe mikono gyaffe n'abatulaba olw'embeera ya COVID-19 tuteekako zi masks naye njagala eddoboozi yange musobola okuduulira obulungi awo kanjijjeko. Gita, omukama tumwebaza akwadde obulamu nti okyali mulamu. Amina. Mikono gyaffe mina tubatumiddeko. Keep subscribing and keep sharing our programs. Ku Flashlight Channel Uganda, abamu otakwa ku Point Media, abamu ku channels ez'enjawulo. Mwebale nnyo mwebale ddala tusiimira ddala ffe baani b'obwadde obulamu omukama Katonda tukusiima nti otuwadde omukisa ogwo okusigala nga tuweereza ensi yaffe Uganda. Gita awatali Katonda tewali kisoboka. Obudde obusinga soka nitugamba omukama weebale for what we are today. Because most important than us bafudde abagagga abalungi abanyirira abasoma tusinga bavudde tebakyaliwo. God first. Era bonna batola ku oxygen teri yakomyo. Yes. Naye ate abamu ababadde awaka is okay. Yeah. Kale kakati Gita. Yes please. Akonga kannabbanje wakafunye bannange nati owesimya tena kwita ku mitwala 5. Nabbanje alina ebizibu bingi. Ate bitya President Museveni abantu abo abawe before. Bamera amalala. Kati bwe bamera amalala ne boogera bye batayinza kutuukiriza. Namayanja Nabbanja bamwe ekifo kya Prime Minister buli muntu yamusuubiramu ebirungi. Yamusuubiramu okulaba nti tugenda kuba bulungi abantu ne bamweyagayiramu ne bamanya era n'agamba babaleese ng'abavubi bajja okulaba nti bakola ki bagenda kutereeza eggwanga ebyasoba bo bazze era ttiimu eyo yonna President Museveni gyalonze naye olwedde kati Nabbanja waali nga Prime Minister w'eggwanga bamukubyemudde ebituli abantu emmere tebagifunye abantu bafunye amannya nga galeeta ssente emirundi 2 waliwo omuntu omu yafunye ssente emirundi 3 kati weebuuza technical team eyo gye baateekawo okusindika ssente yabadde eriddawo olidde kati byebyo ebyali mu magye duplication nosanga omuntu ng'afunye omusaala emirundi 3 ne bamuwako gumu omulala ne bagutwa naye nga enkola eri mu fumbiro gye bafumbira ebintu ebyo kwegamba abantu olwedde kati bakaaba abantu bali mizigo abalema tebafunye ssente abataxi tebafunye ssente ababodaboda bakaba tebafunye ssente kati President Museveni ogenda kwogera ki ogenda gamba muddeyo mukole ogenda gamba ssente naziweereza era bajja kukola listi kwegamba ebintu byonna forgery corruption ebintu ebyo byononye Uganda nze nkimanyi nti President Museveni ojja kufuga ebisanja byonna byagala ofuge naye ekigambo kya corruption ajja kubeerawo paka abantu ssente zibawoomera nnyo okusinga okukolera abantu nolwekyo madamu Nabbanja bakukubyemudde ebituli abantu bakaaba nange mwennyini nange mbalibwa mbavonale kubanga kati nze Gita olidde nabadde nsuba banna akasimu bakanabwa President Museveni ne tewali nabadde manyo banabeerawo nga ndaba akapesa kikaze emitwalo 10 nange ngule kawunga siraba abantu bali ku mizigo bakaaba abakazi baliyo abali bakola mu mabaala abali beera mu bibuga abali bakola batya abantu bonna babona tebafunye emmere olidde nolwekyo madamu Nabbanja nze nkimanyi President Museveni yaleese ba cabinet bapya yes yaleese abavubi naye mu myaka 2 abantu bagenda bakubamu ebituli kubanga abantu balaba ssente parliament yo jumla beri mu ssente olidde ezo na committee ze bataddemu bikiza ssente abamu bajja bateeka ku pano bagenda bweru batuuke biro babawe basabya ssente bakyuke olidde tebagenda koyira abantu olidda waliyo n'olwedde kati babakaaba tebasobolera deggula mmere kati babawadde $2 million naye n'oli okutulako yadde $3 aguleko emmere agiwa abantu tasobola yagamba ayagala Prado olidde bamulabe ku kyalo nti ate nendabirwamu kati simanyi nti bateekamu waakyo osanga mbusimanyi taddemu bya black ataya bamulabe please MP ani agenda okutta oli mu constituency yo beeramu abantu bakulabe naye ndabirwamu muzisa katono bwe muti olidde embalamusizza sebe nenga tokyakuba kati amaka bagenda gakyusa bagenda kufuna Kampala gye bagenda okugula amayumba bazimbe tebagala kubeera mu byalo gye babandira mu constituency nolwekyo MP olidde ssente ezo mwazifunye abantu babatunulidde abantu bemwalonda muddeeyo ku ground sente ezo muzitooleko mukolera abantu waliyo abantu abali obubi waliwo obubiina bw'abalema waliwo bapikipiki waliwo biki ogula motoka wano twawamba Kampala President Museveni amagye bakamanda yabawa Isuzu KB
lawuleeri bakola emirimu member of parliament bafuna obumotoka buli abo bakola ezo nozo ali parliament olidde naye kakati mwagala motoka za milioni 3 waliwo wamu yagambye nzanyala kwongerako 15 ngule ya 3 lwaki oduulira banna Uganda ezo sente za mugwa musolo siza president Museveni olidde sente ezo muzikwate jako milioni 10 werongose weyozeeko gulake suuti 10 kiteeke mu bantu baakulonda abantu babayirawo mubiri olidde yadde muwoza nti mwajjira mu nuupu naye nuupu nayo muyamba abantu olwokuba nti omuyaga abantu bali disparate baabula bikini bagamba yes nuupu yes nuupu naye muddeyo ku ground ebintu byepate mubiteeke bali mukolera abantu byebeetaaga mubawe ebyetaagisa abanaku mubayambe naye wano no group guza kawunga abamu temwagala kugulira abantu kyakulya tebafunye sente muzifunye kati muli ku plan endala nnyo onagira nga muwasa abakazi e Kampala nga mugendeyo nga mupangisa amayumba agebbeyi 5,000 kubanga gwe wa member of parliament bera mu parliament emyaka 5 bajja kujjayo oye system yatandise batokoledde bantu tojja kudda mu parliament abantu babalaba olidde mugende mugulama motoka amalungi muwasaba kazi abalungi mukole mutebye mwagala byonna naye abantu aba batuusa mu parliament babalaba n'olwekyo Madamu Nabbanja Prime Minister's Office gyoyingiddemu erimu ebizibu byayo okuva ku Amama Mbabazi okuva ku Honorable Lugunda ebizibu bingi sente bazibba naawe oyingidde mu dairema watuuse Kasese net wazigobye Bulangiti wazigobye manyi waloba mafia abali mu system olira eyo store eberamu ebintu ebya disaster simanyi becheru abo fetu abakwata mu ne Pitotai group naye nja kutegeeza erimu ebizibu byayo ebizibu biri bitya batenda basupplying ebintu olidde bali kunfunirawa olidde nfunirawa kyekise government eno system ya regime eno gyolaba gye twaleeta kyekigisse buli muntu agamba nfunirawa olidde kati president Museveni liba mufera ne bamulimbalimba ne baleeta ebintu ebitatuukiridde bw'oba omanyi nti olese net za kuyamba banna Uganda lwaki oleta net nga akasuka katini kayitamu n'ensiri olidde blanket supplying ekintu ekiririyo nga kijja kuyamba omuntu olidde n'oleta ebijanjaalo n'obiteeka mu store y'eggwanga nga mulimu amayinja mulimu kawukuumi biwunya n'oleta obuwunga president yagamba muleta nnamba emu muleta nnamba 3 ne mujjuza kisitole ne kibeera wali ne bagamba mugabire abantu emmere Prime Minister Nabbanja nze nkubuulira sente za NUSAF bazibba ebiseera mwalimu Amama Mbabazi sente nezibbibwa gendeye mu Northern sente zonna bazibba juzo sente za covid ze basonda Honorable Lugunda sente zabbibwa lwakuba president yagala kubaabya agamba nti kiki jasa abajjawo n'abateeka ebbali ne babeeraawo bwabatafudde ate n'amukomyamu mu kisanja ekiriddako kyate Lugunda bamukomezaawo olwekyo nja kutegeeza ekifo ky'oyingidde mu problem ogenda kulwana n'abantu era manya nti security yo eberenge yajjita kwekengera kubanga kati otandise entalo bamafia bakulaba ate nga balina okusupply nga tenda bazikwata n'olwekyo president wamu ne Madamu Nabbanja era president ze musaba abantu bonna be walonze bawengayo time otule nabo oba counseling oba batwala kyankwanzi twalo bategeeze kyekyokukola bwekuba nga mission y'okulwanyisa corruption kisanja kino kiwagambye nze kusaba president Museveni ba Madamu Nabbanja bategeeze kyekyokukola mafias abali mu system president Museveni juzo ovuddeyo n'ogamba byonna bye mukola mbimanyi gwe mubbira manyiwo naye sikulaba nga Kongolesi omuntu ku State Square n'omuteekaawo n'ogamba ono ebintu byonna mu bitunde yabba sente z'omuwoomusolo no oyogera bwogezi n'osiiga blue band enkya omuntu n'omugjawo balisikaboyo baabo wabakomezaawo yakkiriza nti yabba sente za gavi kati n'otujja akasimu yes please let's swear n'omukomyawo kati waki kati olese muwalawo omutadde wali mbwalwabire abalwanyi nze jita ngenda nti ewa Natasa olinde Natasa agenda kuntegeera atya gwe mmanyi gwe wanzija mu ssomero gwe mbadde naye kati walese Madamu Natasa omulese mu office ya Alice Kaboyo alabire abalwanyi balina ebizibu byabwe ebizibu by'abantu abakuleeta mu buyinza gwe president Museveni gwolina okubimala abaana balina ennaku abaana abali mu byalo eruwero babonaabona president nkusaba ekintu kimu bw'obanga olina mission kulwanyisa corruption vaayo kwata kwa Ijiji Betkamya kwata ku Betty Nabba abantu ebere teamwork it is a teamwork now kulwanyisa corruption twaga tulabe kisanja kino president ng'olaga nti nno kiwayogera kituufu abantu baba sente za pension wano eza public service
bayiruzira beebase balya bulungi embuzi batwala eruzira ebizimbe bitunde genda waliye bweyogere balina flat ziri awo owulidde tona kyonyega president abantu babbi wano Kazinda yabba ssente wano ayiruzira yeebase abantu bangi corruption court bwe batuka mu corruption court nti case unsolved investigation tezagwa ng'abantu babata president nkusaba bw'obanga oyingidde otwala corruption oba nakalema leta banakalema 10 balwanyisa corruption leta basakalema 10 balwanyisa corruption Betkame tajja kulwanyisa corruption owulidde Nabbanja tajja kulwanyisa corruption kubanga abantu abali mu system ab'okubba ssente z'omusolo bamusinza amagezi owulidde era Nabbanja ojja kulaba onaddako ajja kusirika ojja president bagala kunzita president bajja kunzita kati naye ogenda muwa SFC lole 10 zimuwerekere owulidde president vaayo olwanirira abantu bawe security bakole kyoyagala owulidde security gyo Nakalema gyayina giwe Nabbanja security Nakalema gyayina giwe Betkamya abantu babeere teamwork balwane entalo zoyagala balwane bakulage ate bagamba nti ono yabba ssente z'omusolo president vaayo ku buyinza bwe bwoweebwa abantu abasibe olidde naye otukeruzira teri muntu abbye ssente z'omusolo abantu baba wa beyiro abantu babata n'ekyo president ekintu kya Nabbanja avuddeyo yatandise n'amaanyi Kasese amaanyi ago mubeereko ate naye mwongeremu amaanyi nga gwe president w'eggwanga n'olwekyo nsaba president corruption mu ggwanga muno lutalo luwanvu si mu poliisi si mu magye si mu ministries si mu public service si gye bagabira ssente za bannamwandu bakaaba abasawo bakaaba abasomesa bakaaba president nkusaba n'obuwombeefu olidde kubanga ezo entalo olidde entalo ezo zantuusa wala zantuusa mu makomera zantuusa wa njogera kino kikyamu wano uniform bazibba wano uniform baleeta nfu wano engato baleeta nfu byonna n'obitegeera n'enkoma mu makomera n'olwekyo buli muntu avaayo n'ayogera ekituufu afuuka mulabe n'olwekyo Nabbanja naye nkimanyi essaawa zino agenda kufuuka mulabe atya yakutte abantu we baliira owulidde ayingidde mu ofiisi kulwana ntalo naye ezo entalo zayingiridde abantu bali mu system abonoonye system n'olwekyo president Museveni nkusaba yamba abantu abo abantu bakutekako omukono gwo sikuba wa appointment n'obalekeeyo nkya n'owira nti bamusse bamafia bajja okubanga bamusse owulidde n'olwekyo Nabbanja mutekeko omukono okulongosa prime minister's office kubanga prime minister's office bw'otuuka mu stowa y'emmere juzi wabiraba wano mu kolone yasooka abantu tebaafuna mmere owulidde abantu bawaayo blue band bawaayo amagi bawaayo buli kimu naye ate ebintu byonna byabbibwa owulidde ssente zonna ze bawaayo tezaakola owulidde ssente zonna zabbibwa n'ekyo president nkusaba n'obuwombeefu kola kyonna ky'osobola olabe nti n'olongosa system otya teekawo technical teams owulidde Nakalema nga bwamuteeka ku parliament buli constituency giteeka mu office ya Nakalema owulidde abantu bakole ku district ssente zibula bakkawo ssente bazitwala n'ekyo president nze nkusaba ekintu kimu otwala bw'ogamba nti ekisanja kino kyakulwanyisa corruption ssente wa musolo nkusaba ekintu kimu ne bonoteekawo ba advisor 10 ne bonoteekawo biki byonna byabwerere president owulidde abantu batwala ssente abantu basigala nga banaku owulidde abantu bebeereyo nga basabiriza owulidde esazo wagambye abantu babawe ssente abantu tebafunye ssente abantu bawandiika zilisiti babodaboda simanyi biki Nabbanja naga buli omu agenda kufuna ssente abantu tebafunye ssente abantu bakaaba abantu enjala ebatta owulidde bwe kiba nti abantu bategedde nti nno korona waali abantu baleke baddeyo bakole buli omwana onye 10 alabe nti naafuna bwayinza okuliisa abaana be abaana batudde waka tewali mmere tebakola poliisi babakuba emiggo kati bakole ki president nkusaba abantu bate baddeyo bakole Nabbanja kyewali omusuubiramu si kyeyakoze n'olwekyo nsanyusa okulaba nti nno ndi katambi kano era ndi mu maaso gammwe nze ndi wamu nammwe nja kuvangayo mbabuulire president Museveni yatukuza tumanyi buli kimu tetujja kusirika lino eggwanga lyaffe tulina oteekako ettafaali tulina kulizimba n'olwekyo nze gitandi was wendi oyalaba nti nno byenjogera sebisaana naye aveeyo ayogera ebibye owulidde buli muntu alina omumwa gwe buli muntu alina olulimi lwe vaayo bwe tuba ntuzimba ggwanga neggwanga lyaffe owulidde tetujja kulinda president Museveni aveeyo ayogere no owulidde bw'olaba ekikyamu kyogere that is open criticism
olidde open quit zimu ategeeza bw'olaba ekikyamu kyogere olidde abantu bakulabe bubi naye nga g'oyambye eggwanga n'olwekyo abantu mwekume corona abantu mwambale mask yadde President Museveni omuggalo agugyeewo ebikola bye birimu naabe engalo olidde n'olwekyo nsanyuse nnyo okubeera ku flashlight mugigobeere nkomyewo tujja baba buli kimu kye mwagala sifanga drone tezintwalanga nze wendi naye kakati nga basobodde okutuuka tujja kukwatagana alina obuyambi aveyo siri bulungi mu mbeera yonna naye wendi olidde asobodde akatono kawe jita olidde essimu mukulu lwaja ajja gibawa n'olwekyo nsanyuse nnyo mwenna abaganda bange abali Australia Lutwama Dankani abali Denmark China Kaitesi America Uma Kasim mwenna mbalamusiza era mweraba amina. bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja bisatu yazuula bino nti awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya